Hello guys, onakola lero tugenda kubanga twogera ku pressure. Baganda baffe bangi nnyo abatawanyizibwa ekirwadde kya blood pressure nga tebamanyi engeri gye basobola kubanga bakiziyizamu oba nga bakikontrolinga. Buli muntu mu nsi muneeno ayina pressure. Ekyenjawulo ekiriwo nti abamu bayina pressure ng'eri wansi, abalanga pressure eri waggulu. Nga bwe tugenda okubanga tubyogerako mu video eno. Hello, amanya yenze Sheila Adita. Welcome to my YouTube channel. If you haven't subscribed, please subscribe and don't forget to tap the notification bell. You'll get notified whenever we upload a new video. What you have to do is to subscribe and tap the bell above. And don't forget to comment. If my videos are interesting, you find them motivating, you find them inspiring, don't forget to give me a thumb up, you comment below, and don't forget to share. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tusoma ku high blood pressure. Baganda baffe bangi nnyo batawanyizibwa obulwadde bwa pressure nga tebamanyi engeri gye basobola kubanga beeziyiza okubanga tebakosebwa mu ekyo ekiseera, nga tebamanyi nti omuntu ayina low blood pressure ayina kukola atya, omuntu ayina high blood pressure yatya, ogenda kukola otya nga first aid. Tuyina home remedies ze tusobola okukozesa ne tubeera nga tu maintaininga pressure yaffe obutalinya oba obutagenda waggulu. Nga tetunnaba kwogera ku kintu kyonna, njagala tumanye omuntu ayina high blood pressure abeera atya, biki byosobola okulabirako n'ogamba this person has high blood pressure. Betugenda okubanga twogerako olunaku olwaleero. Abantu abayina high blood pressure ebiseera ebisinga pressure yaabwe weerinnya nebeera abnormal. Abasinga balwala omutwe, severe headaches, abalala bafuna obuzibu nga bassa. Jjukira eri pressure eba erinnye, omusaayi guba gudduka nnyo, amameme nga gakuba nnyo mu kukuba. Abamu baba tebakyasobola kussa, abalala bafuna nosebleed n'abeera nga avamu omusaayi mu nnyindo, abalala bafuna omusujja ne gubeera nga yokyerera fever, abalala batuuyana nnyo because it's a high blood pressure. Wabula nga ate bakugamba bwo experiencing high blood pressure tuyina empiso gye tukuba eya insulin ne tukuba okumaintaininga pressure yo okubanga edda ku normal. Wabula nga ate bakugamba bw'obanga o experiencing low blood pressure, low blood pressure, ky'olina okukola olina okunuunayo ejjiko za sukaali nga 2 oba n'olyayo entende nga 2 okumaintaininga pressure yo ebeere nga edda mu normal. Ngera bwe nabagambye nti nno buli muntu ayina pressure. Ekyenjawulo ekiriwo zitukosa byanjawulo. Mulimu abagirina nga ekka wansi nnyo, abalanga balina eri waggulu, ne mubaamu n'abalala abali normal. Ekireetera abantu okufuna high blood pressure ekisooka kubeera na complications mu mubiri ng'omuntu, era bw'oba oyina pressure otera okufuna kidney damaging, abalala ne mufuna memory loss ng'abalala tebakyategeera bigenda mu maaso, buli kimu kibeera nga tebakyakitegeera bulungi nnyo, ate era nga n'okulaba oba tokyalaba kasita oba nga ofunye complications ziri ze nayogeddeko ezikulaga nti oyina blood pressure. Wabula eyo yonna tubadde twetoolerayo bwetoololezi, naye nga tugenda kubanga tubalagirira batya boyina okubanga odiiringa ne high blood pressure. Ogenda kuba odiiringa otya nayo. Tuyina ekikoola kye bayita hibiscus. Abasinga mwena mumanyi hibiscus biba bikoola biba bya red. Mwe baganda bange abakola e Bulaaya ebikoola ebyo biri so common mu nnyumba z'abakama bammwe. Atamanya hibiscus bwafaanana bye ebikoola by'entadde awo. Ky'ogenda okubanga okola, ogenda kukwata ebikoola ebyo obeere nga obiteeka mu saucepan yo, obeere nga obifumba. Bifumbe bibeere nga bitokota. Amazzi ago amamyufu ge twetaaga gw'ogenda okubanga onywako. Amazzi ago gayina emigaso mingi nnyo mu bulamu bw'omuntu, mwe muli okubusitinga obwongo, mwe muli okuyonja ebibumba, okuyonja omutima, teekako n'okubanga byoza obukyafu bwonna munda. Gwe wenna ayina ekizibu kya high blood pressure, gezaako okulaba nti no ofuna hibiscus. Hibiscus atamumanyi mutadde waawo obeere nga omulaba, omwekanaanye omanye nti no hibiscus oyina kukwata kikopo kyo oba
essepiki yo obiteekemu ebyo ebikoola oteekemu amazzi g'omanyi nti no gagenda kumala oteeke ku sigiri ofumbe bw'omala okufumba amazzi ago gajjemu ofune w'ogateeka munnange gabeere nga gawula obeere nga onywa kwaga amazzi ojja kubanga otereera nga bwe mbagambye nti buli muntu yenna ayina pressure buli muntu yenna ayina pressure ekyenjawulo ekiriwo nti tulina bannaffe abayina high blood pressure abalala nga bafuna low blood pressure nekireetera complication yeyo naye nga buli omu ayina pressure mulimu naffe abagiminimayizinga nebeera nga terinya nebeera nga tekka wansi era kyova olaba tugamba bw'ebanga pressure yo eri wansi nnyo high blood pressure yo nga eri wansi nnyo olyayo entende 2 oba ejjiiko ya sukaali 2 oba onuunayo omubisi ejjiiko 2 bw'ebanga eri waggulu nnyo awo baba bagenda kuwa insuliini eyo eba egenda okuyambako okussa pressure eyo ebeere nga ebeera mu normal state yaayo amannya yenze Shida Adita eno ye YouTube channel yange gwe natanaba kubanga osubscribinga jangu subscribing imbagala nnyo